mwebale egyo gye mukolako gye mutuusaako engalo mwenna yonna gye muli mbabuuzaako. Amina. Obale nnyo tandikira ddala wooli. Kirabika bannayuganda tebakyalina ssuubi gye muli nga abakulembeze. Kipya ki nalaba oleeta ekipya ne bakugoba obalaka ki? Omanyi katutandike ekyaleetedde okwekalakasa kw'abavubuka. Abavubuka tebakyafiibwako ddala. Kobbo. Ndowooza batulaba nga abataliiyo. Kobbo ne bagamba naffe gye tuli. Kubanga kati eggwanga ssaawa zino bali kukumbamu kudduka buddusi. Nera we ndabye wanaala sisi ndowooza ndabye entebe ye yamuziba amaaso. Naye wabanga muvubuka ekiri mu ggwanga akimanyi. So abavubuka okuvaayo ne bagamba enough is enough. Bokka nakulembedde nga tekuli abakulembedde. Twanonyeza leader n'abulaawo. Anti kati bagiyita Generation Z. Generation Z. Oba generation ey'abavubuka kubanga leadership. Eina leadership lwakubanga ekibiina ate kye twabadde tutandise Electoral Commission yabadde ekirinnyemu naye yamaze neetuta. Bakitadde. Bakitadde nera tuddayo mu bantu. Kyoga kibiina kyo kye kigenda okubbulula generation y'abavubuka kubanga abavubuka ekisooka mwabaavuwaza teri muvubuka alina ssente. Ekyo tukiriziganye nera abasinga beekwese bamaama baabwe bataata baabwe bajjajja baabwe mwe beekweka omwo naye mbubbo bayimirire nti bagire tebaliyo. Ekyokubiri abavubuka bali unemployed. Tebalina mirimu. Uganda mwegiri. Emirimu mwegiri. Ogenda gijjawa. Generation Z oba kye tuyita National Revival Coalition. Yes. Ebyo bye twagala okukolerako ddala. Mwengamu. Ngaffe. Kubanga ekizibu si kya mirimu tegiriiwo naye gavumenti esigaddemu eri enkola enkadde gye bayita okubeera ngalo obunani. Omanyi ngalo obunani alinda ekiwedde. Alinda gwogenda oboneebona eri yajje ku musolo kwokka. Naye ebintu bibeerayo bingi nnyo gavumenti mwesobola okujja ssente ate mwesobola okukolera. Okuva edda n'edda y'ensonga lwaki bagamba government is the best employer. So ng'ovudde ku ekyo kyennyini abavubuka nga bo right now embeera mwe bali banyigirizibwa. Kugambye empandisi z'ekibiina naye wenkubuulira byempiseemu mweyo process. Ongamba otya wakatandika business osasule URA AU biki byonna. Nera twagenza okuvaamu okukola ekyo ekibiina nga waliwo etteeka lye twali twagala okukwasaganya ne bavubuka bannaffe. Tteeka ki eryo? Nga tteeka lye twagala ditwala mu Parliament. Ng'omugaso gw'eryo etteeka nga twagala business ezitandika naddala ez'abavubuka baziweeyo grace period okumeruka. Kubanga tuyinza gamba nti business wakagitandika ate at the same time neetuuka ekiseera nga wakagitandika URA AU simanyi nfuliisi simanyi birererere okukakana ng'egudde. So kati ne twagala tuleete eryo etteeka direct. Kyokka abavubuka bannaffe bennyini be balyetoolooleramu kubanga bo bali eri ku kifi bakola ki? Basika. Parliament erimu abavubuka. Parliament erimu abavubuka naye kankubulira abavubuka abaliyo batono. Mulimu abeekweka mu bavubuka. Kati nga olaba minisita w'abavubuka naye ayinza ovaayo nti muki muvubuka beekwekayo bwekwesi. Oba ontegeera bulungi. Kati ebizibu ebiruma abavubuka n'ebulayo yadde abikola ki? Abyogerera. Kankubulire mu Parliament eno gye tulimu baayisizza kye bayita Landlord Simanyi Act. Nga Landlord Act yegamba nti omupangisa okufuluma ennyumba agivaamu mwezi gutya gomo. Naye waabanga ayingira empya emyezi emeka asasula esatu. Eryo etteeka likola bulungi ku muvubuka. Golaba kigatta. Mweno yennyini mwe bayisizza ebiteeka ebitakwatagana ne tugamba kati 2026 abavubuka bonna kubanga wali omuzannyo ogubadde gwa ssente nti alina ssente nnyingi yasinga okukola ki? Yasinga okukola. Abavubuka tebaweebwa mwaganya kwesimbawo kubanga tebalina ki? Ssente. Ffe ne tugamba kino ekibiina abavubuka be bagenda okiteekamu omutwe teri kuba kikono neera tugenda kujja eyo ku byalo byammwe ku district kuki nga tubawa opportunity eyingira nammwe mufune ku mukisa okubeera ku national level mulwanirire eggwanga lyammwe kubanga ssaawa zino mulina ebbanja lye mutaalya. Webale nnyo Katumba oye tweyanziza. Alasisi Katumba oye bwe mutuuse wano mulina obugambo bwe musoose okwesonseka nga sinnabassa ku kamera wano. Mwesonsesa obugambo akulaba mu generation eno kyokka
abavubuka agamba nti ate mmwe mwennyini mubavuddemu. Abavubuka oba abantu tebakyesiga bibiina bya byabufuzi kakibe ekNRM kubanga tulaba generation kati buli kimu kumeruka basituka busitusi mu nju zaabwe ne beeyiwa ku makubo basituka bakutte ebipande ebyo ebibiina ebiriwo kati tebakyabeesigamu mulabika muweddeko musanguse ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lino ebimu ku byo bifaanana ne handbag NGOs abo geregerera ate bwe nkugamba amazima omanyi ondeese kugamba amazima gatugambe era ensonga esoose okumbuuzisa Katumba mubuuziza owaaye gwe yakunze abavubuka nangaaga olayika ekifo kyakuziba omuki omumwa naye mu ggwanga nga tukyayina bannabyabufuzi bannoonya kyakulya bannabyabufuzi bagundi ansindise bano ba Katumba bano bagundi yaŋŋambye nzije kuki nzije mbeerewo abaana bakolewo obwabwe you will never get trust mu Uganda statistics za census eyakaggwa olaga olina miliyoni 46 Uganda nga yemu ku nsi ezisinga population eyabaki eyabavubuka nze nno eri bwe nalabanga bakunga namanya nti this time ngenda kufuna miliyoni nga 20 naye ekikulaga nti trust teriiwo era tesobola kujja watuuse okuba nti statistics za arrests olina 71 bw'okompeyaringa 71 ne miliyoni 46 olaba sayidi gyekola ki gyegwa no Katumba leka you had a chance no Katumba wabadde n'obudde okwogera funa akaki funa akatabo kuba oli presidential material alabo omubuza oli presidential material sirika nze nkulage sirika nkusomese oyige kitegeeza ki ekyokubanga abantu tebakulembeddwamu ekisooka kyoba osooka okujjawo nti generation Z Katumba byakola ki nze mba nkijjawo lwansonga emu edda bwe twali tusoma wayinanga abamu abantu nga banafunafu mu kibiina naye nga bw'oba otudde naye kumpi n'omugirira oti olupapula akoppeko ng'ayinza okukoppa n'akoppa n'eriki n'erinnya be bano bankoppa generation Z okuva mu countries endala ekintu kyonna ng'okitandise nga kiri cosmetic nga kisiige busiizi it is plastic omuntu okukibuukira olwaleero ebiruma abantu bye bingi eddwaliro omuvubuka gy'alaga n'omukadde gyakola ki gy'alaga era eddagala bwe libulayo teribula ku muvubuka ki ku muvubuka yekka okwewagula it is not a certain part of the population olwaleero balabika kyabaki kiina kuba kyabaki kya bonna ne bannayuganda batunuulira ebintu biki bingi olwaleero kyandibadde kirala nnyo nga ku boards tutandise osoma statistics omanyi ennaku ezo bwe nali ntandise bayitamu nga bwe babayitamu nabagambanga nti mu biseera ebyakazigizigi weewalanga nnyo erinnya ly'okubeeramu ezo statistics nti abakwatiddwa 71 eno ku TV tulaga 71 naye eriyo amaka agali eyo agalina erinnya nti mubaliyo 71 kuliko Katumba ki no bwe twatunuulira ekyali wano ku mulirwano bagamba abaakafa bali 26 abo bootisa no ifeno tufuna njagala nnyo tutunule bwe njagala nnyo tutunule mu kintu kino this country has leadership okiwulira eggwanga lino lirina obukulembeze igwe omuntu kasita owulira nti ddala omukulembeze takyakola ki takyankolera be it your area chairperson be it the president tebakyabagasa be it the president bonna baba bamazeemu essuubi genda omanyi ptidiwas ezokukola ki ez'okumugjawo Meya Katabi nzizeeko oli awo bwe tutunuulira abavubuka nga bavuddeyo ne bagamba nti kati tetukyalina gwe tunyumya totunyumiza wa kibiina gundi totunyumiza wa kibiina gundi oba wa security gundi fe katupambane tugende generation agise zi Katumba oye kitegeeza ki eri eggwanga first of all olunaku omukyala lwanobye
siro abayanoba mulese engero abayanoba dda omukyala agenda okusiba ebintu ovewaka nga yabisiba emyaka ng'etaano oba 10 emabega n'agenda kati eggwanga lino lisinzaamu bavubuka ate era be basinga okunyigirizibwa banyigirizibwa batya buli lw'otabateerawo embeera ebangwiza okukola emirimu okutondawo ebyokukola n'ebirala kireetera okuwaana abatono aba bagezezaako okuyitawo ne baga nti tolaba oyo ali successful naye nga bwakunyumiza gyatobye gyayise amabanja galidde ensiba gye bamusibye okulaba ng'atuuka waali so nga gavumenti eyagaliza abantu yandibadde yeecreatinga system nti buli ayagala okubaako kyakola kimwanguyira n'afeiringa yekka naye nga system eriki eri levodi alasisinga alaganga gavumenti eyagaliza ennyo abantu gw'okijjawa nti gavumenti teyagaliza abantu no gavumenti yababbi gavumenti mukozi wa RCC mukozi wa gavumenti ate gwe omusuubira kukola ate gwe kakati nze nalondebwa bantu weereza mu myaka 5 bwe giggwako nga bankomyawo banga bakola njagala oyawule kakati bano balaba ba RCC bw'atawaana eri nga batema lisiti yaabwe kasitatawaana kubanga njagala okimanye njagala okimanye mundeke njogere I gave you time okyogeredde ku mpewo ndi omu ku abo amanyi nti nina myezi bwezi mbawaddeyo obudde nga mwogera kakunyonyole kitegeeza ki RDC bw'atawaana abambega ababeerako nga balaba buli program nga bamuteeka bagenda bamusembezaayo era kyobola nti bwe tufuluma wano bwe tukwatagana mikono nga gamba waayi kyemwogera kituufu naye kati nze nkole ntya naye kati nze kalema abanonda benyina okwogerera njagala okulaga nti abavubuka bayitirivu abavubuka bangi bw'otunuulira statistics za ubos ze twakamaliriza ffe tusinga obungi kyetubulamu abavubuka kiri ekyo ye common goal focus tulagawa kikyetwetaaga problem yokka gye tulina wano nti obwavu obufumbekedde bubuzaabuza nnyo omuvubuka nti bw'ova naye wano omuga nti let's focus tulage wano ebaayo amuwa obukadde nga 5 n'akuvaako Uganda njavu n'akuga nti nkubuulire Uganda njavu nnyo kati nze ayogera musimbi gwe tulaba leka nkulage lwaki Uganda njavu nnyo nze ndi mu local government abagabi b'obuyambi bwe baatusalako ssente gavumenti yanona za local government ngetuga nti banaye tuteeke mu kittavuwamu tukuliyetinga system eyawamu ne tukkiriza omusolo ne gweyongera naye okuzituddiza tumala kukuba mavi ku ttaka tumala kuyomba kukuba masimu naye one of the officials yatuga nti banaye naffe temutunenya eggwanga terina ki ssente zino ze tukozesa kakati ako kabonero akalaga nti tuli baavu nti tutandise n'okunona obusamambiro bwe twali tutatunuulira luli kakati bwe tumala okuba abaavu ssente ne zigenda mu bantu ab'olubatu singa gavumenti ebadde eweereza bulungi RCC abadde talina kimujja kawempe kugenda singo kubeera mityane naye olaba gamba nti bannasingo nzija kubanga ayagala agende wali we babbira asobole okubaako kyafuna meya Katumba oyo yaleese ekibiina ky'ebyobufuzi n'ebirala weebiri ebiina by'ebyobufuzi bikyali ku mugendo bw'oba otunulamu oba bannayuganda kati balaba baagala kwefuga bafune abakulembera nga tewali kibiina nze njagala okukkiriza nti ebibiina by'obufuzi bijja kutuyamba kitono lwaki olw'okuba nti abavubuka bayitirivu nakugambye beetaaga omuntu abaguza endowooza olaba abaana b'e Kenya bakugambyeko ekibiina ky'obufuzi kye balina tekiriyo kati ekyo kye twetaaga kyekiri mu Uganda naye olwaleero ojja kusanga kalema wa NUP ng'ayagala okugenda mu maaso naye ng'ate ndidde owa NRM naye ayagala okugenda mu maaso naye buli omu ayina policies zakola ki zagoberera ekitali kibi twandibadde nti bwe tugoberera polisi zaffe zitugattirawa naye kati olwaleero twekuba nkuuli ne mu bibiina mwennyini mwe tukola ki mwe tuli tekikwewuunyisa okuba ng'oli wa NUP oba wa NRM oba waki naye nga in the same party mulimu agamba nti gundi to be in the same party ekyo kikulaga nti main cause tetunnagifuna
tukyali mu kuggusa mu nsawo zaffe. Abantu bakyabeesiga ng'ebibiina by'ebyobufuzi. Abantu bakyabalinamu essuubi. Nze abantu nandi basabye ekintu ekyo. Kukeera kugamba nti bannange ekimala kikola ki? Kimala. Let's get up to one policy, let's get up to one common goal. Tulwanire eggwanga lyaffe. Banaye kambalaga ekintu kino. Omuntu okutufa emyaka ng'eggwanga liri bulungi tewandibadde akulwanyisa. Naye okutufuga emyaka 4 ng'oduplicatinga resources ng'ababaka bebeeyongeza ssente bebeeyongeza be bakendezeza abalala nga bano ba RDC oba duplicatinga kamuwolerezeeko ono oyina RCC akola bulungi ate omutaddeko assistant ekyo nze alengerera ewala you are trying to create jobs for your people naye eyo si solution. Anti emirimu gye mukaaba creatinze akutte bala sisi abugasiiko omulala creating a system nti omuntu yenna waali kankubulira olunaku lwe balikeera enkya parliament neggwamu ababaka 529 nerevolinga ku babaka ng'ebyo 2 ne bava ku miliyoni 5 oba 3 buli mwezi ne bateeka ku miliyoni 7 ze bafuna omusaala ojja kulaba ng'eggwanga ligenda litereera kubanga abo bokka balina interest mu kukulembera abantu be bajja ogendayo naye olwaleero abasuubuzi bamanerenda baani bonna banoonya kalubagene mu parliament kubanga yeewali ekiki. Oli ku Sanyuka TV Morning Express nenga bagiyita Sekanyoleka ekadde mwendi Katumba oye kanzije kaawo oleeta kibiina kya byabufuzi naye bwe tutunulamu bantu bontu be bateekawo embeera tukyebuuza lwaki olowooza nti kati bantu be bateekawo embeera wadde nga weekaza waleese ekibiina naye tulaba bantu be bateekawo embeera olowooza lwaki? No, kati kankuleetere ogambye yeekaza si kwekaza ekibiina weekiri nera bakiyita National Revival Coalition weekaziza n'okireeta naye ng'okimanyi nti abantu baabikooye. Kati kankubuulire si kwekaza sisitimu yammwe mwali mugizimba baani mmwe ngamba abaNRM n'ebibiina ebirala we baali bazimbe sisitimu yaabwe bagizimba nti woba nga tewali kibiina kibagatta temuli kintu you nothing nkidamu woba nga temulina kibiina kibagatta you nothing temulina kyemulina. That's why abavubuka babeera mu bibiina naye nga be babaka benkyazi newankubadde ate be balina ebirowoozo ebitwala eggwanga mu maaso. Lwaki? Tebalina ssente. Nkikuddiremu tebalina ki? Tebalina ssente. Kati wotunuulira mu bibiina byonna ebiriwo gwe mbuliraayo mu ebyo ebibiina ng'omuvubuka ali kumpi oba ku katebe ako akaba decision makers. Obuukidde bavubuka kubanga kyekyaka kati kyekiriwo. Si kubuukira. Nze najja siri mukulu najja ndi muvubuka n'era ensonga eyandeeta kwe kulaba nti eggwanga lino liva mu mbeera enkadde liyingira mu mbeera empya. Manifesto ya Museveni tero giyitamuko ne tulaba ebirimu eyo naawe boogera bwogezi walina manifesto yo yalimu ki ku lw'eggwanga oba tobuukidde kino saawa kankuleetere saawa zino tutandikire mu ggwanga nga bw'oliraba saawa zino ekizibu ekiruma eggwanga bukulembeze oba ontegera bulungi naye wano we tuba nga babiwandiise n'okubiwuliriza ebeera nga lalabayi babiwulira gamba lubanga luyimba bye boogera si bye bakola ebyo yagala okugyawo ebyo bye twagala okugyawo naye ekisinga okunuma kyekikuluma gavumenti yangala obunani ekole ki? Gavumenti terina kubeerawo just ku misolo gyokka. Erina kukola ki? Gavumenti erina okukolera abantu. Oba kyenjogedde okitegedde. Kankuwa example. Mpulira nga tagatta. Gavumenti ezedda. Yes. Ezedda gavumenti ezitegeerekeka. Ziteekawo kye tuyita kantugeze public transport system. Nebeera nga si kubeera public nti taxi nga we kiri nga gavumenti yegimanaginga. Oba ntegedde bulungi? Mpulira. Kati awo emirimu egikuliyetingiddwa gimanyi obungi dani okutwala abantu mu parliament. So
ebintu kati sokoleke ebintu byonna abannayuganda bye baali eyagaliddemu ate baabitunda abantu sekinoomu kwe kunyiiga bakola ebyabwe oli kati omuvubuka abeera eri n'agamba ebibiina wengenda mu nuupu wengenda mu FDC wengenda ki abakulu be baliyo oba ontegera bulungi wulira abakulu abo abaliyo ffe tebatuwa mwaganya kubanga tetulina ki sente eva tusitula nsawo zaabwe ffe be basindika nga bafuuti sodia ate wetudda wetusaba kaadi nga bayekweka eri oli yafuna kaadi olinga alumba oba ontegera bulungi gwogenda bakumaakuma otya ati wulira ki gyogenda okukola kati nkuleetera eremye banno eremye bannange tebategeera ffe ki kye tutegeera nti saawa zino si ssente ze zikutwala mu palamenti kubanga omuntu wakwata biliyoni n'agiteekayo okubeera omubaka n'atakoma ku ekyo n'akwata biliyoni endala n'abagulirira ababaka afuuke sipiika kikyosuubira okuva eyo. Sanyuka TV Morning Express tuli mu sekanolya gavumenti yo yabangalo bunani Yasini ate era ogenda kuva ku bwala sisse ogende weesimbewo posta nagirabadda era NRM gavumenti yo yabangalo bunani oloza lwaki abantu bagenda bavaamu bakole bye bakola tulabe zimamba ku kkubo nga ziteega abantu nenga tezina gwe ziteega nti wuuno oba ono bave mu bbanga awo balinga nswa nsenene tomanyi gye ziva saawa eno gwanga liriwa abantu bakole peaceful demonstration nga abakuuma ddembe batukuuma bukuuma eyo mu Uganda teriiwo teribaawo akkiriza naye tekibaawo ekyo tukireke bulesi ekya peaceful demonstration ekyo tukireke Katumba Muveeka agamba nti ngalo bunani's government is it true omanyi bwe tuleeta nnimi z'abavubuka nina ebitundu byempangaliramu batera okuyita abavubuka abamu basayika wali okiwulidde ezo eŋŋombo zo zijja kujja nnyingi ate okyanyiiga nnyo kuba zikyajja wagwani simanya biki sayika ku muntu ali eyo ebbali atamutegeera ekyo kivumo ekyo kivumo si kivumo si kivumo kivumo aba muntu omuyiiyo omugezi nga akozesa embeera eriwo oba opportunity yonna erabise okubaako kyakolaki kyakamayo ekyo tekiba kivumo. Kakati buno obudde bwe tutuuseemu tuli mu mwezi gwa 7 tubuza omwaka gumu gwokka n'emyezi mitono nnyo tube nga tugenda mu kalulu bino byotandise okulaba these are preparations kweteekateeka bantu mwe beeteekateekera Katumba owandiisa ekibiina atunuulidde nti ku luli nnyinza obba nali independent kuluno bwe nkiwandiisa by Iraq ne bwe nfunayo omubaka omu nnyinza okugabana ka iPod ke kasayika kenkukoze eki kyabala kenkugambye ye Katumba yesayika nedda kati si Katumba yekka nkuleetedde bannabyabufuzi abakola ki abasinga nabadde ntandika nenkugamba nti ebibiina by'obufuzi ebimu wano bioperatinga nga handbag NGOs bw'oleeta real political parties eziriwo ddala ddala nti ziyimiridde mu Uganda oyinza okubala entono nga ziri ku values z'abakulembeze ogambye okuziraba nga ziri mu naye bw'ogenda oziteeka ku minzaani ezisinga nga anoonyaayo kyakola ki nti nange nina sseyeye kati nfunyeyo kapate kanneesigame wano njabbaako kyenkola ki kyenkola naye gavumenti osobola ogiyita eyangalo bulala kituufu youth unemployment world over is a general problem mu nsi yonna temweteeka ku balala toyinza buteeteeka ku balala lwa nsonga nokopa generation zito gitandikidde Uganda agitandikiddewo tusoose kulaba bwe beeyisa abannakenya generation z nti generation z kyekiri kye nagambye nti osobola okoppa n'okoppa n'erinnya n'okoppa ansa naye nga totegedde method generation ya Uganda ansa ekopye n'erinnya okiwulira anti okoppa erinnya n'okoppa ne ansa wansi bwe kuba bala tegedde method ekoze eki bakoze byanjawulo tetwalabye mu parliament kwokebwa tetwalabyemu ki naye nga balina obulumi naye nga generation ki kitegeeza nti oyinza obba bye waleese nga tebisuutinga systems zaffe wano mu Uganda eneeyise yaffe endala nnyo
ku mawanga amaki ennono n'ebyenfuna byawukana onaleeta ennono n'obigatta n'ebyenfuna oli ayagala kulya mmere omugambe nti amateeka bamenya mangi kati leero nja kukugamba ebyenfuna wano obwavu tebwawula ggwanga tebwawula ddiini tebwawula kibiina ekyaki ekyebyobufuzi mu lutalo olw'okwenunula mu byenfuna nga muvubuka kwenunula mu byanfuna terutandikira ku social media kugaa tugende mu parliament singa lwabadde nti abavubuka twetaaga kati kuliko tteeka lye twetaaga liyite nga mbutuufu liyamba ffe nsuubira kyandibadde n'omuzinzi okusinga okunnimba nti tugenda kulwanyisa corruption tokoleke ogambe nti mu kifo ky'okulwanyisa corruption bandikoze oyinza okunnimba kuba kuno kwabaddemu okunnimba oyinza okunnimba nti tugenda lwanyisa corruption nga ffenna twagala nti buli omu waali kakole ki kakwate tugende tulwane ne ku luno we are ready to come together byonna bye baakoze we are ready to come together ffenna tukole ki tulwane naye gwe nkulembedde ngendo keera ku makya ekipande ekyokuteya Anita must go Anita ye corruption parliament y'eggwanga ani agikubiriza awo oba wansiize ekifaananyi kiki ani akubiriza parliament ebimu omanyi wano bwebaga nti obuli bwenguzi naye abantu ne batuuka ne baggwamu n'essuubi n'ettaka lyabwe ne ligenda naye mwasigalamu abatono abaawaayo obulamu abaawaayo obudde abaawaayo okulaba nga batakabanira olwaleero Scotland yefuga kakati basebo ne banyabo fenga aba National Unity Platform tukyabawo obweyamu nti kwe twatandikira ku mulamwa gwafu kwe tuli nga be mwasindikayo batandise okulya mu kibiina olukwe kyenjagala omanye nti pate eba nnene ku muntu owamawulire n'abuuza omubaka waayo kiki nkolagana jjo ina ne mukamaawo n'amuga agenda obuuze kivumo kati that is an individualistic thinking ekyo si kya pate tosobola kiteeka ku ng'omuntu yes aba mogoka kwatanumu omusanvu bwe mulina kumogoka sebo n'abirimu omusanvu abagenda mu nsiko leero si be bali mu gavumenti bonna mulimu abataliimu so njagala kikutegeeza nti abo be mutunuulira mubatunuulire ku levo yaabwe ng'abantu ebyo byakoze nga NUP ebikkiririzamu byoba okola ki tubalabire ku bikolwa byabwe definitely nga mukama waffe bwagamba Katumba naye temuggwamu ssuubi tukyali bavubuka eggwanga lino ffe tusinga obungi bwe tunaakeera enkya ne twejjamu omululu ne tujjamu wange ekizibu olwaleero kye tulina kankikuulire abantu balina ssente ze baagala ezaabwe naye leka nkubuulire ne bw'oba mugagga omu ku kyalo oba mu bulabe abaava abalala bonna batunuulira kubbawo naye waakiri mwenna muba nga mulina akatono naye nga muli muki ani anayamba munani nolwekyo abavubuka tuveemu omululu abavubuka tuveemu okwekkusa tusooke tutunulire common cause bano abasajja bayebye bakaddiye naye kye tulina okulwanyisa namujinga ali wano mu bukadde bwabwe famire zaabwe ze baplantinze mu gavumenti muli companies zonna zaabwe kakati ebyo biteekinga obudde n'omuntu alowooza okulaba nga byonna bisigulwayo. Mr. President Katumba ekibiina bakiyitaani National Revival Coalition. Tuna mu kamera wano bagambe National what? National Revival Coalition. Revival kitegeeza ki? Okuzza obujja eggwanga. Kati Uganda osogiza obujja Katumba. Ate singa ndi wano. Katumba nimwe ebintu nga ndaba kinene gy'oli lino ggwanga sebo kankubulire kyovula mu mazimba na Uganda essuulira buli omu aleeta kake kulya wulira sebo mu 2020 wenna jjanga nesimbawo 22 covid abamanyi nti embeera tesoboka bagamba nti oyo gundi yamuleese sibwe kyali otegera bulungi paka ne kaakati sibwe kiri inze nganze omuntu n'abanzikiririzaamu abantu be twakwatagana nabo twagamba ekijja kijje tukyuse embeera kubanga balaba nti embeera tesoboka omuvubuka okuvaayo alwanirira eggwanga ku miziziko gye baateekawo n'ekyo ekigambo baakigattako kati sebo gwe wombuuza nti naasobola okukyusa eggwanga naye ng'ondabye nti from 2021 nali nregisteringa ekibiina paka ne kaakati nkyali ku mulamwa olemeddeko bannemesa we bakuba wokola ki we bakusuula we bakola ki aba intelligence mbagamba wano tubamanyi omulimu gwammwe si kusaavinga ssekinnoomu omulimu gwammwe kusaavinga ggwanga oli waabatuma okola ebintu ebyammwe ate temuyingirira balala kubanga ffe we working for Uganda
si mbuto zammwe nga mmwe we muli. Okay. Kati kakikolekera eggwanga kendekera eggwanga kekano. Twakoze National Revival Coalition. National mwoyo gwa ggwanga. Revival kukuza ggwanga bujja. Coalition kwatagana na buli ki na buli sekinoomu. Kukwatagana na buli sekinoomu tubeere ne common goal. Common goal ya ku making Uganda great. Okay. Obo ntegera bulungi. Ngulidde. Mwe embeera ey'oku making Uganda great. Yes. Twagala tukyuse eggwanga lino nga oli kimukakatako okukyusa eggwanga lye kubanga bavubuka bannange tuyina ebbanja lye tutaalya. Liriwa. Abasajja bano beewoze ssente we bakole ebitakwatagana we bazizza mu nsawo yaabwe. Oba ntegera bulungi. Twawulira nti walya wafuna n'omulimu omulungi omusava. Kati kankubuulireko kintu batugamba wano walya Katumba. Nga ndikumaliriza wano. Ng'omaliriza. Njagala tuve mu mboozi z'amalwa. Katumba eyalya toyinza kubeera ng'okola mu gavumenti ate n'oregisteringa kibiina awo oba ofuuse partisan. Nkutadde. Oba ofuuse eki? Partisan kiba kitegeeza nti nze nga bwendi wano ebyo bye babagamba nti nalya mboozi z'amalwa nga ze babadde babagamba nti tugenda bawa ssente eza parish model nga mugenda zifuna then ku nkomerero ng'embeera mwe muoperatingira ssente yennyini yegenda okuzirya ze babawadde ate musigaze ebbanja. Tweyanze gabale nnyo. Nfundikira ngamba bwe nti Uganda abavubuka nga bwe tuli wano tetwetaaga ssente zammwe, twetaaga embeera ennungi mwe tuoperatingira tubeere bulungi. Webale nnyo. RCC asindidde MP2B inshallah tusiibula tufundikiramu kakikolekera eggwanga. Ebimu ku bizibu by'eggwanga lino ye leadership vacuum ogap gye tuyina nti tuyina omuwaatwa omuwulenge mu by'obukulembeze. Kyova olaba nti abamu saawa eno boolaba abatukulembera asobola okuddamu munnamawulire nti ekyo genda okibuuze olw'okuba mu ssaawa eri ey'okusengejja bambi tetulina minzaani emala nti ono asobola. Ntudde wano okumala essaawa mba naye nga neetaaga okufuna tutorials z'empakatumba okutuukirira okuba omuvubuka omuki omukulembeze. Kati tolabyewo tomulabyewo.